Nenga wenzi jidde wano Olutalo lwa Queen Sheebah ne Cindy lweyongedde. Oshegedde lweyongedde. Yejukira bonna babuukinga ekifo kyekimu Kololo. Sheebah ye yasooka okulanga n'agamba ajja kuyimbira Kololo twabadde tuli awo nga ne Cindy abuukinze. Oshegedde okitegeera ekintu ekyo. So Olutalo lwa Sheebah ne Cindy lweyongedde. Wadde nga kigambibwa nti Sheebah ne Cindy Victoria University ye yabayise bategeke. Oshegera all over the years narrative eriwo nti Victoria University eina graduation z'abaana allegedly. So eyinza okuba ye yatuukiridde Sheebah ne Cindy. Oshegera eyinza okuba ye yabatuukiridde kuba gwe sooka weebuze lwaki Sheebah ayagala Kololo ku same date ate ne Cindy n'agenda Kololo ku same date. Kiba kitegeeza there is a big person behind aleese Sheebah ne Cindy. Oshegera kati fenga bafaani luno olutalo twalulinda dda. Luno olutalo lwa Sheebah ne Cindy lutegeeza eyazaalako n'atazaalangako. Owo lukindo n'atayina lukindo. Ayina iti n'ayinaayinamu kubanga Sheebah asinga Cindy hit. Era nga bagenze ku stage bombi Sheebah ne Cindy. Cindy ayinza obutakwatamu kubanga luno olutalo lwa Sheebah ne Cindy lwabasula egayaza n'abasula emunyonyo. Sheebah asula munyonyo, Cindy asula gayaza gye yawasiza. Solo bankyogedde Cindy sigwe bawasa ye yawasa. Kitegeera ekintu ekyo. So olutalo lwa Sheebah ne Cindy nga beesanze Kololo singa Mukama atuyamba buli kimu ne kibeera successful. Sheebah asinga Cindy yiti. Abannayuganda baagala muyimbi ayina nnyimba. Obojja mu bayawosi ng'oyiwa mu lulala. Kakati kigenda kuba quality versus quantity. Sheebah ayina quality, Cindy ayina quantity. So lweru olutalo munnange. Ekigira stage performance yo bonna bakunama. Anasinga ogenda ku kyalaani ku Sheebah ne Cindy yajjo singa stage performance. Kwa bonna bambala nnyo obugoye obumpi. So fa abalabi tujja kunyumirwa nnyo wakati w'olutalo lwa Sheebah ne Cindy nga lwa muziki kwa twalulinda dda. The king highest, the queen. Nyenge bitu byenga ebikulu. Lugenda kuba lutalo wakati w'abazaalako n'atazaalangako. Kwa Cindy yakazaala, Sheebah tazaalangako. Abayina enkindo bakusala oli eyo yonsa mwana mujja kudda wa Cindy. Buno obuwala obutoototo obwo bwani ntwala ekiwaatule, bwani njagala iPhone, bonna bujja kudda wa Sheebah. So hiti ku hiti, luyimba ku luyimba, lukoba ku lukoba, Cindy tajja kukwata mukubanga ky'amazima ddala Sheebah ina hits nyingi. Oshegera kyenzikirizaako nti Cindy ali talented, Sheebah ali organized. Oshegera Cindy alina talent naye Sheebah ali organized. Kyovula banga up to now Sheebah byayina status wise Sheebah asinga Cindy. Sheebah ayina ebintu bingi Cindy byatayina because Sheebah is not talented, she's organized. Talent without organization, omuntu ali organized yakusinga. So stage performance anasinga okunama. Fete twagala byaba vocalist tetugenda asala mpaka za kwaya ya somero. Era jjo nabadde kwanika ati sabula nga ntambi mwami ntambi agaba nedda isimanya Cindy asinga vocal. Fete twina budde bwa vocalist bafani. Team good music twagala hit. So mu audience eya urban Sheebah asinga Cindy. Kwa abantu bagala ina nyimba ajazimbira dakika 3 dakika 3 olabenga audience yo no najina bwato yo Sheebah.
mweje munaddira mu bya voko sibanya voko sibanya soprano tetugenda kusala mpaka za amasomero aina hitina yajjo kutwala olunaku so ndowooza nti at any given day, because this is the battle of the new versus the old, Cindy akaddiye Sheebah yaliko ye muto. So olutalo lw'abato n'abakadde lwe lugenda okuba ekkololo. If everything goes well, nga Victoria University gyendowooza nti yepushinze ekivvulu kino emaze okumalayo buli kimu, fe abalabi tunyumirwe okitegeera. So luno olutalo lw'abasula emunyonyo n'abasula eggayaaza, lutalo lw'abato n'abakadde, quality versus quantity, abazaalako ab'enkindo n'abatazaalangako, be baawasa n'abaganya okuwasa. Kaye Cindy yawasa, aineyo omusajja we gwe yawasa eggayaaza babeera bonna. Sheebah tannakola ki? So bwe muba mulowooza bino bya flash versus live band, ennyimba za Sheebah leka zibeere ku flash, eza Cindy za live. Kakati mwe mudde mu bya live band bajja bakuba muziki ku muziki, ekyo kyo mukisuubiri. Wano tugenda kulaba ayimbira ku flash n'ayimbira ku live band, tulabe kyekisinga. Naye nga ffe bafani mbagambye nti aneetikka olunaku olwo wakati wa Sheebah ne Cindy. Ye muntu aina ki? Aina hit. Sheebah, she has more hits and she appeals to urban. Audience ya Sheebah yabavubuka nnyo segeera okusinga ku ya Cindy. Eya Cindy yabakadde. Okay, Cindy abadde webbanga, she's old, azaddeko. We have to put that into consideration. Nenga Sheebah kati yaliko. Era kyovula banga kino kikolera nnyo Cindy okusinga Sheebah. Because Sheebah is a bigger brand right now, more than Cindy. Era kyovula nga Cindy yalinze Sheebah asookeyo. Osegedde ye n'agoberera ow'erinnya ery'amaanyi yasookayo. So the whole battle is not all about Cindy, it's about Sheebah, because she appeals to a more bigger audience than the king Cindy. Because Cindy, okay, abaddewo zadde, she's a legend. Naye ensi teri kuba legend, ensi eri kuba yina music. Chenvaga quality. Sheebah ina quality, Cindy ina quantity. Quality music. So olutalo olujja tunyumira nnyo abalabi, naye nga ndowooza Sheebah ajja kuwangula that battle. Sheebah will be the best via that any given day, because one of the audience, two of the songs she has aina hits nyingi. And over the years, Sheebah has mastered the art of performing to urban youth. Urban youth, mark my words. So, nenga namu abawagira Cinderella baby. So, abawagira Cindy. Omanyi walaika wabaddewo okwogerezeganya wakati wa Cindy ne Sheebah. Kubanga at any given day, Sheebah badde tayingira mu bintu byantalo. No, her brand has been exclusive. But these days, okuva yava ku Jeff Chiwa, he has been very inclusive. Chubanga Sheebah teyaberanga mu bya federation. Sheebah teyaberanga mu bya bayimbi. Yali nnyo loona ng'ebintu yabikola. In fact, we nasema omulaba yali agaba sanitary pads ng'ali nnyo ku brand ye ng'omuntu. Naye kati agenza akolagana n'abayimbi banne. He's so much involved into inclusive. The other days yali so exclusive. Segera. So obabi ebine ebibala bye tugenda okulaba Jeff Chiwa bye yakola, kozi ennaku zino alina ebivulu byakwata ne weewunyo bate ate kati kino Sheebah kinoonyaamu ki. So the other day Sheebah abadde so quiet nga tayingira nnyo mu bintu bino, naye these days omulaba ali involved in so many things. So actually Sheebah ne Cindy
They can't even have a concert in one place nga tewali was sent. Tubulanga nzikiza nti Victoria University yinza okuba ebakosezanga marketing strategy. You know, Victoria University over the years zenge nonya ba marketeers from different sectors of society. At one time yakosako bad black okubalangira ebintu, so bazenga balangisa abantu bangi. So I think any given day Sheebah and Cindy sing them on the same stage, it is the best. Chirungi nyeri music industry to have healthy competition. Kubanga music industry badete China that healthy competition yidiye bugumo chitegera nekati ligenda likomawo. So at any given day nga Cindy ne Sheebah bali ku stage emu, I think this time around Sheebah has an edge to win the performance, to win this battle. The other days it was Cindy. Iranga Sheebah tazola kuyimba nga Cindy wali. But times have changed. Abato verses abakadde. Abazalaka abenkindo verses abatazalako. Abasulegayaza bavasinga abemunyonyo. Abayina yiti bavasinga bayimba live band. Olutalo lwe tujja okulaba ekkololo.